AMAWULIRE ku 9:3 BTFM gakusomerwa Joan Navubya. Mugisaawe eno nze Joan Navubya. Kamalabye nawo Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga agambye akakiiko ak'enjawulo kakutondebwawo kanoonyereze ku bakulu b'ebika ab'enjawulo abataka abasisinkana n'omukulembeze w'eggwanga nga tebasoose yadde okwebuuza ku Ssaabataka yadde Obwakabaka nga tebanneenyigira mu nsisinkano n'omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni. Kamalabye nawo Obwakabaka bwa Buganda munnyamivu nti ebikolwa nga bino bisobolera ddala okunafuya Obwakabaka nga si baakubiganya kwejja. Awulira buwulizi abataka babona bagezi n'abagamba bali mulagawa abatuyise n'abagamba nti okwaita si kibi naye ze bati munnambye bannange mutegeeze mukama waffe kyanti omanyi ate bakumbata ettaka omanyi emirimo bundyogo omanyi omuntu ababbira akwata ebisuubi nakwatawa tutya bajjajja okutukemanga Oweekitiibwa Kasajja bwe yagamba era waliwo enkiiko zigenda okutuula mu nnaku ntono okulondoola ebintu bino n'okubitereeza. Tetugenda kukkiriza kutema mu Buganda. Mu lukiiko lwa Buganda olutudde olwaleero ensonga eno ereeteddwa Oweekitiibwa Henry Mubiru Kasakya omukiise wa Ssobe lya Buganda mu lukiiko lw'Obwakabaka bwa Buganda luno. Olukiiko luno lulina obuvunaanyizibwa obukulu obw'ennono mu Bwakabaka buno. Nno ndowooza nti omuntu yenna ayagala okulukwatiza ku buvunaanyizibwa bwalwo yandiyise wa Ssaabasajja. Abamanyi ebyafaayo bya Buganda mukimanyi nti lino siga ddene nnyo mu Bwakabaka. Omuntu yenna bw'aba ayagala okunafuya ayinza kujja mu masiga go oba bw'agayingiramu n'ayingira mu ntambula yaago ayinza okukozesa amasiga gammwe gennyini n'abakuba ekigwo. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni awadde ekisonyiwo abasibe 200 ababadde ku misango egy'enjawulo Mukkomera ag'enjawulo. Omwogezi w'ekitongole ky'Amakomera Frank Bayine agambye abasonyiyiweddwa mulimu Jimmy Ramafa eyali omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'abakozi ba gavumenti eyakaligwa mu mwaka gwa 2016. Kiwanuka Konse yakuliranga ebyokunoonyereza mu minisitule y'emu ne Christopher Obey eyali akulira ababalirizi b'ebitabo mu minisitule eyo nga basalibwa okusibwa emyaka 17. Bayine agambye nti Ramafa asonyiyiddwa lwa mbeera ya byabulamu bwetali nnungi nga bano bonna 200 olunaku olw'enkya baakuyembulwa bagende batandika obulamu obuggya. Ono agambye nti baaweereza olukalala lw'abasibe 108 eri akakiiko akawabula mukulu ku nsonga eyo be babadde basemba okusonyiyibwa wabula omukulu n'asonyiwako 200 bokka. Zaabu ayikulwa mu ggwanga n'atwalibwa obunaayira yeeyongera n'ebitundu 11 n'akatundutundu kamu ku buli 100 nga yakola ebitundu 39 ku buli 100 ku byamaguzi ebyatwalibwa obunaayira omwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Kitegeerekese nti zaabu gold eyatwalibwa obunaayira gavumenti yamukuŋŋaanyamu omusolo gwa bukadde bwa $605 bw'ogeraageranya n'omwaka oguwedde mu kaseera ke kamu ezaali obukadde bwa $365. Okusinziira ku bibalo bya banka y'eggwanga enkulu kusa minisitule y'ebyensimbi, zaabu avaamu obukadde bwa $107 buli mwezi nga balubirira singa tewabaawo okutaataagana kwonna gold yakuleeta wakiri obuwambi bwa $2.5 omwaka. Mu birala ebyaleeta ssente nnyingi ebyatwalibwa obunaayira omwezi ogwa Juni omwaka guno kwe kuli emmwanyi, pamba, simusimu n'ebijanjaalo. Abasuubuzi wansi w'ekibiina ekibataba ekyakasiita balabudde gavumenti okutta ku bigere ereme kupapira kiteeso kya kuyingiza kuno engoye enkadde eza second hand ezimanyiddwa ng'emivumba. Kati bwe yali eggulawo amakolero 16 mu kibangulizi ky'embaale ekyabannamakolero, Pulezidenti Museveni yajjukiza bannayuganda okwongera okuwagira ebintu ebikolebwa kuno wansi w'enkola eya Buy Uganda Build Uganda n'akona ne ku kiteeso eky'okuweebwa okuyingiza kuno emivumba. Issa Ssekitto Ssekamwa wa Kasiita agamba gavumenti nga tennassa mu nkola kiteeso erowooze ku katuubagira akanaddirira okuli okujja abantu abasenga mu mulimu kw'ossa omusolo gw'enaafiirwa gwebadde kuŋŋaanya ku ngoye zino eziyingizibwa mu ggwanga. Ekibiina ekitaba ba Human Resource Manager mu ggwanga kikwataganye n'ababaka bakiikirira abakozi mu Parliament okuli Margaret Rabshika ne Alinaito Rakajala nga bakutalaga eggwanga nga beebuuza ku bakozi n'abakozesa ku nnongoosereza ku bbago ly'etteeka erya Human Resource Managers Bill 2023. Omubaka Rakajala ayogedde.
lwaki etteeka lino lyetaagisa nnyo ogenda okusanga nti abantu baffe okutandikira ddala mu kubayingiza mu kitongole abantu abasinga bakomplaining. Nze mbadde nasoma bulungi nnyo era njogedde bulungi mu interview naye lwakuba bano abakozesa zi interview baali balinamu ebirala bye balowooza, baali balinamu abantu baabwe babawa ssente babakola, so ba HR bano babadde babakyuzinga nnyo ebintu bingi nnyo mu process eyo yonna. So kati bw'osanga nti bwe babatambulira ku mateeka osanga ebyo ebintu bijja kukendeera era nga bwebagambye emisango mingi nnyo mu makooti. Bugabadde agisaawa eno oliko Beat FM. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 Beat FM.